If you're younger than the consent age, viewer discretion is advised. Eza pasi mingi vraiment. Nzambe azwaka lokumu vraiment eza mokano nzambe. O ba population wa bayaka na bango awa koluka kaka or eza na mboka carrière. Vraiment lelo à partir à 1h ADF na lo akotaki asali ba massacre. Abomi plus au moins 33 personnes. O bomoni baza awa basi mibali. Ezala papa, ezala oza koko, oza na mbongo, ezala mwana. Tout bazo kata mitu ndenge bomoni boye vraiment. Hein? To yepe boye bakimi, ozo mona boye. ADF na lu. Akoti tala sabotage ya sali vraiment. Tala sabotage boye vraiment. Boye ndeto sangani na bazalendo na basoda gouvernement FARDC to ye renfort boye. Bismillah. Wewe, hakuna kulamuka. Hakuna mbalamusizaako nnyo bannansi basebo ne bannyabo muliyo mutya mujebaleko gyonna gye mukozeko olunaku olwaleero nyongera obbakulisaayo gwasobodde okuvaawo n'ogenda n'okola n'ofuna akatono n'otagujubanira bingi katonda byatakuwadde weewaawo nga n'ebingi obyagala omululu n'oguteeka ku mabbali n'ogusiba ku mpagi n'olema kugujubanira katonda byatannakuwa gwe nkwebaza kuba abantu bangi baweddemu ensa nga bagujubanira ebyobugagga ebibalireka ku nsi weewaawo katonda yongera kumusaba akakatono kakuwadde n'ebinene biweegwanyiza nga tolina muntu yenna gosse era nga gw'olinyiridde ajja kubikuwa. Erinnya lyange yenze Kankaka Emmanuel Peter mbaaniriza nate era wano ku Media Choice Online Television basebo ne bannyabo okuva lwe natandika okukola programu nga zino zeetooloolera mu East Africa bantu bangi nnyo ba embracinze Media Choice Online Television abasinga ne bamperezanga amawulire naye weewaawo bampereza mangi naye basebo ne bannyabo waliwo agatiisa okusingira ddala basebo ne bannyabo mu nsonga ez'ebyobukulembeze abantu bangi muvuddeyo ne mwesiga Media Choice ne mututrustinga ne information yensonga lwaki ebintu ebisinga byendaba ekituufu bimenya omutima obitunulira ne weebuuza nti naye ak'obuntu kaddawa abantu nga batta bannaabwe mu bintu ebitaliimu nyongera okwebaza gwakyesize katonda yongera kumwekwasa togujubana kubanga amaddu amangi ge galeetera abantu kwegwanyiza bye batalifuna n'okusinga okwagala okugenda okujubanira ebitali byabwe ne batuuka n'okutta abannaabwe ekyeyonoonere basebo ne bannyabo nnyina entambi ennaku zino zenfuna nga zino ziva ku nsalo ya Uganda ne Congo n'okuviira ddala mu Congo munda ekyamazima basebo ne bannyabo n'omulimo gw'amawulire waliwo otuuka mu butuufu n'owulira nga gukutuddemu nga guguzitooweredde abantu bakuweereza ebifaananyi eby'entalo n'okutirimbulwa kw'abantu mu kitundu kya East Africa n'otya n'ogamba fe abazaaliranwa baayo tugenda kuddukirawa basebo ne bannyabo omulugube okweraga eryanyi saako n'okubanga abantu beegwanyiza bitali byabwe bireetedde obutemu mu East Africa nga nnyina entambi z'enfuna okuva e Congo weewaawo abantu bagamba nti okuva Rwanda ne Uganda bwe bakwatagana ne bayingira e Congo bassa abantu abatagambika entambi zino weewaawo ndi musajja munoonyereza w'amawulire ne sisobola zaasataininga with authority ne nkugamba nti bano Banyarwanda bano Bannayuganda bano Bakongo be batta abantu naye bw'ozitunuulira in humanity mbutuufu omuntu teyalikoze munne bintu bifaanagana bwe bityo obutambi bw'entandise nabwo obwo newankubadde nga mbubisse bwesittaza butiisa ate abantu bo babiwaako obujulizi ne bakugamba olaba amagye ga Rwanda bwe gayingira e Congo ekiriyo olaba amagye ga Uganda bwe gayingira mu nsalo z'abannaabwe ekiriyo kakati kitulemeredde okwawula magye ga nsi Rwanda Uganda bayeekera naye kankitwalire wamu nti ffenna tuli ba Luganda mu East African Community abo abakola ebintu oba Banyarwanda oba Bannayuganda oba Bakongo oba baggwanga ki oba ggwanga ki bonna bakkaleemu naye ng'ekisinga obbi bakozesa
be bannabyabufuzi abatamalwa abali ebingi ne beerabira abantu ba bulijjo nga bakozesa ab'emitwe eminafu okusobola okuteekawo obulumbaganyi n'okutulugunya. Omanyi bulijjo mbadde neebuuza lwaki eggwanga linnaggwano The United States of America lyasazeewo ne litandika okukkakkanya ku bigere ku nkolagana legirina wakati wa Uganda n'amawanga nga Rwanda n'okwetooloola. Weewaawo ne batandika n'okwadvisinga amawanga gano okuhayalinga be bayita private military companies oba organization z'abamasinale ziyambeko. Basebo ne bannyabo eggwanga lya Congo libonyeebonye. Abantu b'omu kitundu ekyo si kugamba newankubadde tulina ensalo ezaleetebwa abazungu, baddugavu bannaffe abali awo babonyeebonye, naye ekisinza obbabonyaabonya ate njagala okubategeeza si bazungu, baddugavu bannaffe abali mu kitundu awo be batta bannaabwe. Nga mu butambi bw'endabyo obwesittaza n'ebifaananyi ebingi bye nnina, basebo ne bannyaba emirambo gigwa ekitenkanika. Obutemu nno tebuli mu East Africa mukka, okwetooloola ensi eno abantu baggwamu Katonda. Mu pulogulaamu y'olunaku olwaleero mbadde nnoonyereza ku nsonga lwaki eggwanga United States of America lyasalawo lirekeraawo enkolagano bali gikkakkanye wakati w'eggwanga lya Uganda lisaleko ku ties lye zirina eza security saako n'amawanga ng'erya Rwanda limuliraano. Basebo ne bannyaba obujulizi bw'okutta abantu obusukkiridde olw'ebyokulwanyisa ebiweebwa saako ne ssente eziweebwa abantu abo. Abantu b'omu East Africa okusingira ddala East African Community tugenda kuttibwa olwa famire entonotono nga zo zaagala bugagga bwansibo eri abaana baabwe n'abazzukulu. Kakati mbeebaza nnyo abampeereza entambi naye ekyamazima zeesittaza. Mu butuufu bw'olaba okutta kw'abantu bitambula ku social media ne wana amateeka gayinza obutatukkiriza biteekawo, naye bye bituleetera ffe nga bannamawulire okufaayo eri bannansi. Tugende tunoonyereze bino okusinziira ku mawulire nga bwe tugoogera, solution zigenda kuvaawa. Ekyamazima entambi abantu zibampeereza eziri ku booda ya Uganda ne Rwanda ne Congo, ekintu ekiri awo osobola okwesittala n'ogamba n'okuzaala sigenda kuddamu kuzaala. Omuntu yenna bw'olaba obutemu n'ebintu ebisigadde ebyetoolera mu kitundu kyaffe awo ne bw'olowooza owasoozaala abaana oligamba bannange nange ndiba ndi awo nga bange babakuba ebigowe batyo ku mutwe bwe baasa emitwe. Entambi basebo ne bannyabo zirimu obutemu, naye obutemu buno si bwenzizo okudisikasinga. Obutemu bwenzizo ensonga y'endeesa olunaku olwaleero kwe kudisikasinga lwaki United States of America etanduludde ebigere n'ewakonga amagezi. Era nzizo okudisikasinga ebibinja by'abakambwe abayingidde mu East African Community nga bano bava Congo nga bano baagala kwetagguluzaako obutemu bw'abantu bonna abajja bayamba buli kaseera. Basebo ne bannyabo Katonda akuwa ekyobugagga ne kikufuukira omusaayi. Congo Katonda kasita yagiwa ebyobugagga ebitagambika, ekitundu ekyo kyafuuka butemu bw'abantu. Entambi zonna ezimpeerezebwa bikolwa bikolebwa kagendere nga ababitumye era nabo bali mu masuuti nga basazeewo bagende batte ba aborigines bannannyinitako kuli ebyobugagga, bo badduke bagende alemeddewo bakutta atalina yadde woddukira gwe ofa muggo ku mutwe bakulinnyalinnya ne bakubuukira ne ku bwongo nga bamaze okubuyiwa olw'okuba nti nno bo balina bye beegwanyiza. Nzize nkebera mu byafaayo eggwanga lya Congo ekyamazima libonyeebonye. Okusingira ddala lisinze nnyo kubonaabona n'abantu bamuliraanwa. Bamuliraanwa aboogera nga bo balowooza nti banaagenda mu ggwanga eryo okusobola obbayamba okuddukanya ensonga. Naye bwe batuukayo nga badda mu kusima bya bugagga bya ggwanga eryo, saako n'okweyagaliza ebyobugagga ebitali byabwe ebyo byabammibwa mu butonzi ewaabwe. Basebo ne bannyaba ekigenda mu maaso mu East African Community kifumba mutukuka nkuweko ku byafaayo bitono nga sinagenda ku decisions kati ezirese bamasinale okuva ebule n'ebweya okwetooloola ensi. Ennaku zino buli muntu yenna alitayalinga okuva mu magye bamuwa mission kuyingira Congo kutandika kutabaala mu kitundu ekyo nga buli omu okwetooloola ensi akuma interests ze olw'okuba nti banneiba baagaana okukkaanya munnaabwe gwe baali badde bagamba nti katugende tumuyambe buli ayingirayo ne bamukkiriza tijanga oyingire biggwa bubi. Buli omu bw'atuukayo yeegwanyiza na kuwambako kitundu kwegamba Africa ne tulemerera okwesolovingira ensonga zaffe. Yensonga lwaki kati America wadde konga amagezi saawa eno buli masinale akutte ekkubo ajja mu East Africa tugenda bawulira. Mumpulirize basebo ne bannyabo mu byafaayo sigenda kutwala wala
kankuyiseemu lukwakwayo ku ngeri ki Congo gyezeeyesigamu ensi za Africa ne zigiremerera nga buli ajja olw'okuba nti nazze yeewaddeyo nti agenda kugiyamba kyewuunyisa n'abantu abafa mu South Sudan ne South Sudan newankubadde nga nayo eri bubi yeewaayo olunaku lumu mbwe eyambe Congo kwegamba buli omu ayina kyayagala buli ayina entalo z'ayagala okulwana bw'aba yeetaaga ATM egenda omuyamba okufinancing ebyekiralu oba ebyekigo ky'eddalu agenda mu Congo n'abako byeyeekwasa nti ngenda kukuyamba ne bamuyingiza n'ayingira bonna abatuuseeyo kakati wano ngenda kubanziramu ekibuuzo nti lwaki Congo esazeewo nga wansi w'amagezi ga Amerika nti at least bahayalinge bamasinale okwetooloola ensi ebule n'ebweya abazungu bajje mu kitundu kubanga Abafirika n'okwetooloola Afirika yonna balemesezza Congo okwetaaya buli muddugavu lwayingira ayambeko ekiddako kuba kutta bannansi nga n'abamu balina obusosoze bw'amawanga obutagambika waliwo amawanga ge bataagala n'osanga omuddugavu ng'alina eggwanga eddala ly'atayagala ebintu ebyo bwe tutali byejjamu ng'abaddugavu weewaawo tetugenda kujja kigere kyova olaba nti kakati ensi yonna etusekerera at least baleetamu bamasinale gani banneighbours okusobola okutuula ne bagonjoola ensonga abasajja bonna bemulamu byobufuzi awo tebalina nnyo mulamwa n'ensonga tebazitegeera bo bakolerera mbuto zaabwe na bugagga bwa famire zaabwe bo nga bo abaana baabwe n'abazzukulu bannakimu nakabiri n'abannakisatu naye weewaawo nga bwekyo bwe kiri amawanga gabonaabona kankuyisizeemu njagala okubajjukiza bassebo ne bannyabo nti Democratic Republic of Congo yakowoolako ku ggwanga erya South Africa era ng'okuva omwaka gwa 2013 South Africa ebaddengayo era bano badeployingayo bassebo ne bannyabo UN Force Intervention Brigade giyite FIB okuva omwaka 2013 mpaka kati bano bonna ekyabaleeta mbu kwe kuneutralizing offensive za M23 era nga bano wetwogerera nkugambye okuva 2013 South Africa lwe yayingira tewali kigenda mu maaso okujjako okunyaga ebyobugagga kakati abakongo beebuuza ng'era bagamba weewaawo nga baddugavu bannaffe tubakoowolako ne tukola n'endagaano nga twagadde ntugamba it is Africa for Africans naye kati kisusse kyovula basazeewo nti buli muntu yenna n'abamu baleeta babadde ba supermarket security attendants at least kabaleeta abazungu babeere mu kitundu awo beetale olw'okuba nti buli muddugavu gwe beesize abayiyeeyo nnyo kakati bwe nkuleeta mu December nga nkyali ku contributed forces eza South Africa May wa 2023 basebo ne banyabo kuva 2023 mpaka May 2025 bano badeployingayo amajja agawerera ddala 2029 era nga gano gajjira mu kintu ekiyitibwa SAMI DRC mission SAMI mission ngera nabane kyabaleeta kugenda mu Northern Kivu okulwanagana ne M23 naye lwaki bonna balemwa weewuunyisa abayeekera abali awo nga Uganda ne Rwanda be babateekamu amaanyi kyewuunyisa buli gwe baleeta okulwanagana nabo adda mu birala kuva mwaka 2013 bano babonyeebonye kyova olaba nga bamasinale buli omu kati ssaawa eno ba private military contractors omwali ne Wagina eyali mu Russia kakati beebiyita baani ba African Corps mukama waabwe ne bwe yafa nga afiiridde mu nnyonyi bamasinale abaasigalawo at least bawandiisa ekipya naye nga tebavuddeeyo mu Congo kambabuulire okuva mwaka gwa 2013 Tanzania yatwala abasirikale mbu okuyambako DRC okwetereza era bano basayininga 2013 nga bano they are the founding and the continuous members of the UNFIB nkutwala mpaka mu December wa 2023 wakati wa December wa 2023 ne May wa 2025 mwaka oguwedde ogwokutaano bano basindika abasirikale nti bagende bayambeko mu kuneutralizing M23 era nga bajjira ku mission eryayitibwa SAMI DRC mission ezo zonna kyengezaako bategeeza ekitundu kya East Africa kigenda kutabanguka kuba buli masinale asaawa eno awandiisa company naye ng'ekibawandiisa company z'endagaano Trump ze yateekawo eziyitibwa Minerals for Security nga ne bw'oba toyina ssente kati Congo ebawa nti musimaawo ffe mutuwe security buli omu asima bw'atwala bw'agenda bw'atwala kakati mu kitundu ekyo tokyasobola kwawula muntu ki na muntu ki bamasinale bavuluuja olw'ensonga nti ffe abaddugavu bannaffe buli batuyita tugende tubayambe kye tuddamu kwe kutta abantu abazaaliranwa abaayo bannannyini ttaka ng'obutambi omulayi bw'entandise nabo newankubadde temubwetegereza bulungi bassebo ne bannyabo bwesittaza
okuva mwaka gwa 2013 eggwanga lya Malawi basebo ne bannyabo mpaka kati lyatwalayo abasirikale era nga mu Desemba 2023 ne April 2025 bano bayongera nga newankubadde bano batandika okuwithdrawinga. Imagine okuva 2013 kati bo basimako kye basima ne bagenda buli ajja okwetimbika mu kintu nti ayamba Congo ekigendererwa kye tekiba kyakuyamba kyova olaba nga America kati yasazeewo wansi wa Trump administration hiring ba mercenaries basobola okuprotectinga interests zaayo kubanga buli ajja ejje erijja lijja n'omunene abaliri emabega ngono abazze kusima bya bugago weewaawo na America nayo interests ezirina naye ate kati ekirese America okubanga nayo bwetyo bwefuuse kwe kuba nti bano abasajja bemulaba mu Africa nabo bakolera byabwe teri ayamba muddugavu munne okujjako nga yekkusa yekka n'akalembereza akalowoozebwa nti ne Uganda ke yali agenze ebisinga birabibwa nga byali byakwekwasa bwe batuukayo buli omu ng'akola ekibinja afuna abavubuka b'oku kyalo ng'abateekamu empisa embi nga bawa n'ebyokulwanyisa nga bagamba mugende muwambe wali olwo ng'amala ebbanga lyonna lyawulira lyayagala nga ye asima bw'atwala bw'asunsulira e Rwanda ne munda mu ggwanga lya Uganda. Njagala okubajjukiza bassebo ne bannyabo nti Malawi yatandise withdrawinga wakati wa Desemba wa 2023 ne April wa 2025 bano bagenda ba withdrawinga mpola mpola kyokka embeera eyongera kuwaseninga ne weebuuza in the first instance kiki ekyabatwalayo nga tewali kye bakoze. Kankutwale ku ggwanga lya Angola, Namibia sako ne Zimbabwe bano nga major combat roles ziviira ddalayo mu gy'ekyenda 1990 bassebo ne bannyabo tuli mu 2026 Angola, Namibia ne Zimbabwe zo zaali zatandise dda ngera ziyambako eggwanga lya DRC okusobola diweereza abasirikale abo nabo bwe bajja bannabyabufuzi batwalamu byabwe ne bakukumbako bye bakukumbye nabo ne bagenda okuva mu gy'ekyenda nkugambye baleeta diplomatic support for the last 2 decades emyaka ebiri egiyise mbunga bano basayininga endagaano mu kiwayi oba mu kitongole oba mu bwegasi obwa sadaka abo nabo bajja tewali kyabaawo. Kakati oyinza okwebuuza lwaki kati saawa eno East African Community amawanga gaffe Uganda, Rwanda, Burundi, DRC, South Sudan, Tanzania, Kenya gatabanguka entakera gattako ne Somalia kubanga saawa eno waliwo race for minerals buli alina kyayagala okukola minerals eziri awo mu East African Community weewaawo okwetolola amawanga gaffe gonna zigenda kussa buli muzaaliranwa buli munnansi eyazaalibwa mu ekyo ekitundu ogenda kiro zaako kubanga naffe abatuuze ab'omu kitundu bannabyabufuzi buli we beewaayo ne bagaa kati tusayininze endagaano zimala akaseera katono baba bagenze kubba ate bo baba babi kubanga bajja n'emitima emibi abamu bajja n'obusosoze bw'amawanga mbw'alina eggwanga ly'atayagala ne batuuka ku byalo ne bafumita abakazi bassebo ne bannyabo ndabye ebifaananyi n'ekifaananyi kyendabye kankyogereko bwogezi todduka ku pulogulaamu yange nga waliwo akafo ng'oli yatemye abantu n'akuŋŋaanya emitwe nga 100 ng'ebiwuduwudu temanyi gyebi ne weebuuza yakozesezza budde ki okwata abantu abo okubatta okubatemako emitwe n'agyawula ku mibiri emitwe n'abaako waagiteeka gye musobodde okubalako gibadde emitwe nga 40 gibadde mingi nnyo era n'ekifaananyi nkirina ne neebuuza muntu kikula kyoyo ebifaananyi bino bassebo ne bannyabo bye mulaba no entambi ezo abazimpeereza beesiga Media Choice Online Television nga bagamba mwe mwogera ku nsonga zino let the world know ku ki ekigenda mu maaso. Weewaawo nyongera okubajjukiza abantu bansaba nti ebintu bino nga bwe mbisengeka lwaki sibikola mu Luzungu kubanga gye nnaakoma byogera mu Luganda ensi erina okuyamba abantu abo tejja bimanya bassebo ne bannyabo ndi mu kwetegeekerera kubanga saagala kukola kintu kiri alphabet nja kukisobola okukikola nkibaweereza transitioning for the common understanding of all people around the world lwakuba nti engeri gye tubadde tukyava mu kalulu mu ggwanga lyaffe Uganda weewaawo bw'obanga ne bw'oyagala okukyusa olina kutandikira mu babo tubadde tukyalina entalo z'okwetereza nga bannansi naye bwe kibanga byonna tulina bikolera wamu n'Oluzungu tujja dukola muwulire bassebo ne bannyabo. Kakati mu biseera ebitali byemabega okuva omwaka 2022 Kongo bw'emala okuyiibwayo abavudde mu Southern Africa abavudde ludda weyo yonna bonna bwe bagiyiwa n'egamba mumanyi kye mba nkola kambeerenga nkwatagana ne banneighbours bange ate ekivudde mu banneighbour kyo kifumba mutuku kubanga banneighbour be basinze n'okuteekawo ebikolwa
ebyobutujju. Mpuliriza, omwaka gwa 2022 DRC yakowoola ku magye ke Kenya era Novemba wa 2022 basebo ne bannyabo nga bano baliidingibwa East African Regional Force giyite ESCRF nga bano bagenda okudeployinga okuyambako Congo yetereze. Kakati bano ba withdrawing ejjo mu mwaka gwa 2023 mu December era nga bano DRC government oba eggwanga lya Congo lyagaana okuzza bujja endagaano yaabwe kubanga buli majege batwalayo mu East African Community Regional Force okuva 2023 bano bagaana okulidiza endagaano yaabwe olw'okuba nti bagenda okiraba nti abajja kino kye bajja okukola kyali nakyo tekikola. Uliriza, bwe weesiga abeewala ne bakuyiwa n'ogamba kanzire ku butaka neesiga ab'okumpi nabo mu bwegasi bwendimu ba East African Community bananyamba weewaawo abasajja abo newankubadde mubajerega newankubadde mugamba tebalina magye g'amaanyi babonyeebonye n'okwagala okuyambibwa obusosoze bw'amawanga n'ebisigadde basebo ne bannyabo kuttiŋŋana kukka Africa eyo yo tulivaayo ddi tugenda kutereera ddi okusobola okutegeera nti tusobola okukolagana n'abalala naye nga tusoose kwefaako nga ffe weewaawo bannaffe ababeera mu bukulembeze bwe batulyamu enkwe entalo okwetooloola ensi yonna gyeziri naye kana akaseera ng'abalala balwana nga bate balwana nga baakulaakulana ndadde tebalina byakkola naffe abali emabega nga tukyasobola n'okuba nga tuliira ku ndagala naffe tweteeka mu kulumaŋŋana n'ebintu by'amawanga ebitagasa. Kakati kankubuulire mu Novemba owa 2022 basebo ne bannyabo amagye eggwanga lya DRC lyakoowola ku ggwanga lya Burundi engeri gye bali bamuliraano ng'era basalagana n'ensalo era mu Novemba wa 2022 mu East African Community Regional Forces Burundi nayo neereeta amagye gaayo era wamu neegenda yeetaba mu ntalo nga zino combat operations bazikola alongside amagye ga Congo era bano nti nabo baali balwanyisa M23. Imagine okuva 2022 mpaka nakati bo bakyaliyo kyokka bateekamu M23 webali awo mulijoni mwennyini abalemezzaawo ababa M23 ate be basinga okuwa amagezi ku nkiiko bwe zituula bano bavuddewo batya ne weebuuza effe amawanga gaffe aga Afirika gagenda kuggwamu gatya enkwe. Omanyi oyinza okuŋŋamba nti enkwe tezisoose mu East Africa naye kati ebiseera by'okweryamu enkwe nga tusinzira ku mawanga giziyite tribes byaggwaawo amawanga agasigadde weewaawo galwanagana naye go geekolako obukesi so okweryamu enkwe weewaawo obukesi olwa interest ze baba baliwo naye ate ffe abaali badde beetongola mu East Africa mujjukira abamanyi abasobozze okutunda ku byafaayo China ekulaakulanye nga yeewala okwetaba mu ntalo ng'ate munda mu yo bo beerwanako okubeera nga beefuula nnamba emu. Omuchina bw'aba ayogera ku kintu ky'ekichina actually n'okutta newaawo nabo balina ebizibu ebyo bwe bito tebiggwayo munda naye ofundako omubi omweru nkugambye bo newankubadde babi abeeru naye at least ko eggwanga balikulaakulanyiza era bw'olaba ku katale k'ensi yonna awakanya China girindeko mu myaka 2 egijja onaagenda okulaba oba mu top 5 mu nakati saawa eno kweri newankubadde tebagidikirayalinga y'amaanyi nnyo okwetooloola ensi semazinga ono ensi gye tuliko eyitibwa Earth. Kakati muwulire Uganda yayingira mu DRC mu 2021 ne olenkingayo operation eyitibwa Shujaa ngeno yeekwasiza nti eno yali egenza okukola offensive okusobola okwejjako abayeekera aba ADF nti nga bano bakwataganira wamu n'ekibinja ky'abakambwe abayitibwa aba ICC. Kakati okuva olwo March 2023 mpaka December 2023 era nabo bano bakontributinga ku magye agaali g'okutereza DR Congo mu East African Community Regional Forces naye era ebintu tebyatereera ensonga eremesa ebintu byonna okutereera kuba nti bennyini ate ababikola ate be batuula ku nkiiko okwagala okugamba nti babijjawo ne weebuuza ti ate omuliwo enkwe yennyini bw'abanga omuwabutwa kennyini nkugambye omuwabutwa bw'abanga yatudde ku lukiiko olunoonya antidote weewuunya agenda kwogera ki ng'ate yakulembeddemu abawa obutwa kyekyewuunyisa. Kaakati weewuunye kyatuuka n'ekiseera basibo ne banyabu mu Desemba wa
2023 n'omulema alina entale ezize gwe bayita South Sudan naye akeera ku machana agamba nange kanzije mbayambe weewuunye entale ziri South Sudan the sick man of the East African community naye yalaba nga ate newankubadde naye mubi ate waliwo ali obubyamusinga ne South Sudan ne contributing amaje era basebo ne banyabo nti bano baba stationing eGoma until December wa 2023 kakati weewaawo Uganda yayingira 2021 Kenya neyingira 2022 Burundi nejja 2022 South Africa yaliyo kuva 2013 mpaka 2023 nakati ekyaliyo Tanzania nejja 2013 mpaka 2023 Malawi nejja 2013 mpaka 2023 South Sudan nejja 2023 nakati bakyaliyo bonna abo abasajja okwetolola wonna balwanyisa akabinja kamu AK-M23 kyokka abalwanyi baako kasita bafuna obuzibu nga babaddusa nga babajjanjabira ebbombo ndowooza muntegedde kyentezaako okutegeeza kakati mumpulirize njagala okubategeeza bannansi nti kakati saawa eno kye tugendamu be bamasinale bakanywa musaayi okwetooloola ensi nga buli tired soldier policeman ame officer buli omu saawa eno kasita balitayalinga retired but not tired bonna project eriagi East Africa mwewuunye emyaka 10 abaana bamwe bagenda kubeera batya mu kitundu emyaka 2 ejijja nga buli masinale yenna eyeetaaga okubaako kyakola ajja mu East African community kakati buli ggwanga lirigistaringa private military company ng'era agasinga basebo ne bannyabo gonna gafudde era ne geewaayo gasobole okuligistaringa masinale companies okwetooloola zijje zirwanagane nammwe mu East African community jjukira buli afuna kyafunawo ng'atema ng'ate entalo ziddawo kakati weewuunye biki ebyo era tugenda kumalako tutya ng'abantu ba East African community kankuyitiremu ku bamasinale abazze bayingira eggwanga lya Congo mu myaka egiyise newankubadde ebyafaayo bya Congo okupangisa bamasinale bizze bibeerawo yali ebeesonyiye negamba kankwatagane ne banywanyi bange baddugavu bannaffe bangi nnyo bagamba nabawulidde nga ne ba analyst boogera mbu Congo okugenda nekwatagana ne United States of America mbu obwo bulabe mbwawo tejja kubaako njagala okubategeeza nti bagezezzaako basajja bato kwatagana ne bebayita abooluganda bayita abaddugavu bannaabo baba bategeera biganye akati kankubuulireko mu history otegeere nga bwe bizze bibeera newankubadde nnyinza obutabimalaayo kankutwalemu eggwanga lya DR Congo mu mwaka gwa 2022 basebo ne bannyabo mpaka jjojjuzi lyabalamu mu January wa 2025 lyali lyancontractinga kampuni y'abamasinale ngeno kampuni y'abalomaniya eyitibwa Congo Protection oba be bayitanga ba Romeos kakati ba Romeos bajja for combat support against the M23 era nga bano balwanira wamu after Fadaka lines faltered near Goma basebo ne bannyabo bano ekyabaleeta kusekiwalinga Goma kakati weewunya abalomaniya oyinza n'okubagwala ba program yanga tomanyi Romania eri ku continent ki naye bamasinale bajja ne baleeta be bayita ba Romeos nga bano bajja kulwanira ssente okutta omuntu oba wa wansi oba kusanzaawo ku kyalo ng'otambula tebakirinaako buzibu kubanga be ekibaleeta kubakolera ssente era kampani zaabwe zijja n'ebiragiro ebiri specific kakati Congo yayavuwala yatandika ku exchanging minerals for security okusobola okukuumira gavumenti eziberako mu buyinza weewaawo Katonda yakuwa ekyobugagga Katonda naye yeekwese nnyo Abafirika weewaawo kasita mwerabira Katonda waffe Omufirika ne mudda kuwa Abazungu ndowooza Abazungu mulabye we batutuusizza yensonga lwaki njagala nnyo ssenta mu Kyagulanyi omusajja oyo akugamba nti ekimutwala mu nsi z'Abazungu si kubagamba bajje batuyambe abantu okutegeera Kyagulanyi Katonda alina engeri gye yawa Kyagulanyi amageze munzikirize banaye mwogereko seconds ntono mu nkola ya Kyagulanyi akugamba nti tagenda Bulaaya kusaba abantu bano nti mujje mutuyambe agenda kubagamba nti mulekerawo obuyambi bwe muwa abalyeri kuba abalyeri batemu ffe tweyambe nga ffe bannansi mujje ntamu kusapootinga bannakyemalira kubanga simanyi Kyagulanyi oba bwe yajja mu byobufuzi oba yatwala bbanga kinga abiyiga yenna bw'abanga waliwo amusomesa naye sikikakasa kuba amagezi ago gasukka amasome ffena twaliyo mu kirasi twasoma bino byonna tusobola okubanga twabiwulira naawe wabiwulirako naye osobola obiteeka mu practice ng'omusajja ono talina move ebiseera ebisinga gy'akola etali calculated
nga weewaawo nga abasinga nga Museveni bwe baali baagala okuwamba obuyinza bagenda nga beeguya ng'era bagenda basabayo obuyambi obw'enjawulo. Kyagulanyi akugamba nti afuna ekyo kyalina okufuna bannansi b'eggwanga Uganda balina kapasite okwekwatira mu ggwanga lyabwe, era ye kyasaba akugamba nti amawanga gano galekeraawo okuwa obuyambi obw'emmundu kubanga bannansi tebasobola kera ku makya ne beerwanako against intelligence of the United States of America, against American satellites, against the French troops and French guns, all the Russian guns. Yonna Kyagulanyi asaba okutuukayo, yonna abagambe nti mulekeraawo okuwagira abatutta ffe tusobole okwerwanako. Omusajja oyo amagezi gaalina simanyi oba nammwe mugalabanga nze bwe ngalaba, bwe muba temugalaba kijja kuntwalira kaseera sijja kivaako mpaka lwe muli kitegeera. Abalomania Baromiyozi bajja 2022 since then basasulwa ate bo bamasinale era bo we beetagidde akasente kaabwe kabaawo. Bano abasinga bakuuma zi famire z'abantu abakulembera baminisita n'abasigadde okubawa security. Kakati bassebo ne bannyabo si be bokka. Okusinziira waliyo ekiwayi ky'abamasinale abalala bano bonna bino bali mu East Africa. Mulaba bantu kufa ne mwebuuza baani ababatta. Bamasinale oba ziyite private military companies mulimu eyitibwa Agemira DRDC. Agemira RDC eno yaba Bulgaria era nno nayo yajja mu 2022-2025 mbweno yajja kukola technical assistance naddala okuyambako Air Force ya Congo saako n'okubayambako okoperatinga drone fleet era nga bano be bajja okoperatinga surveillance drones eza CH4 abo nabo bali mu Congo mu region. Nyongera okutegeeza nti ekitundu kyaffe bwe kinaatabuka kijja kutabukira ddala. Abaddugavu balemye olw'okwagala ebyabwe be beegobamu nga bo balemye okutula ne bakkaanya kati buli masinale yenna buli muntu yenna gw'owulira yali omumenyi w'amateeka Kateero n'abasigadde bonna tageti yaabwe eryegi maapu baagimapinga dda ebyobugagga ebiri vagiri ebitannakwatibwako biri mu kitundu ekiyitibwa East Africa. Enno sinnatuuka ku Eric Prince's saawa eno abayitibwa nga ba Black Waters abayitibwa nga naye kati ba contractors bakyasinza obunene under the guidance of the United States of America. Abo kakati be bakutte ekintu mu Democratic Republic of Congo. Kakati wulira Abarasha abaali bakulirwa Wagner Group nga yali y'Abarasha basebo ne banyabe ennaku zino bagiyita African Corps. Weewaawo corporation sigamba emirambo nti Corps ngamba corporation oba okukyabbreviating okukiyita Corps. Nkugambye ba Wagner Group mu Congo baaliyo era nga Congo yabawa emirimu kuva 2022 bano nga baali bakola ku strategic government support and protection of mineral extraction wonne wasimibye ebyobugagga baberenga be bakuumawo kubanga Bafirika tebakyesigika. Kakati abo si be bokka. Mu ggwanga lya Congo eriyo abeeyita ba Frontier Services Group FSG nga bano bajja mu 2024 abo nabo bamasinale bonna benjogerako private military companies ezize mu East African Community zonna ng'ezo muzeerinde n'abatuuze b'omu East African Community mujja kumanya ekiva n'ava mu y'ebiraka. Ensi yonna okwetoloola kati bw'oba olina ekyobugagga you are a target. East Africa yo yafuuse buzibu era mukaabira abaana bammwe bw'oba olinamu akasente mu byonna by'okola ng'osevingako okutwalako omwana wo omu omufulumya East Africa. Olulyo olwo luyinza okuggwawo mu myaka 10 egijja olw'abasajja abatasobodde abakutte entebe myaka 4 ng'owaffe ali mu Uganda naye nga solutions eri ebizibu bya Africa bakoma byogerako bwogezi nga bwe bajagala okujjako jinyunyuuta tewali kibadde kikolebwa. Ebyo bebakoze bibadde byabwe bya buntu tebibaddeeko global cause oba regional cause tebirina nnyo kye biyambye. Weewaawo bo bafunye naye ebizibu babireese ate ne babirekawo kubajjukira milisha zino tezibeerawo nti nno abazirimu si bantu oba aliens zezivira wabeerawo we batuula ate nga milisha erese ekitundu ekyo kyonna okutabanguka. Basebo ne banyabo evidence yonna esonga ku ggwanga lya Uganda. International Golden Group enegambibwa nti bano ba private military contractors nga bano bava mu UAE bajja okuva 2024 mpaka 2025 basebo ne banyabo nga bano bajja to acquire armored equipment to counter M23 gorilla. Wuliriza omuntu ateekawo akabinja ke kati ne kakozesebwa ne kafuuka project proposal eri buli muntu yenna eyali agadde akasente naye mmwe mulowooza kati zino private military companies ezijja okulwana ne M23
M23 mumuloza tezina jiweweeta buweweesi kubanga ye proposal yazo olunaku lwekera ku macha ne disbanding nga nebeeranga tekyaliwo bulumu project yebefudde oba olina okwamuka ekifo kakati weebuuze eteekwa kubanga M23 title ngera n'abagiteekawo bagituulira weewaawo nange bayinza okunzita kubanga bw'okomya okuba endere bw'oyongera okuba endere ku project z'abali zifiiramu abantu naye nga gw'olwana olw'obuntu bulamu n'obwensi weewaawo ezo project ziba nnene bayinza okutta olunaku lumu lujja keera muwulire ndikankaka bamukanyuze okuva waggulu ku kizimbe bagambe neetuze ekitasobola kubaawo basebole bannyabo oli bwakugamba nga nti kankaka yeetuze musinise n'amannyo inze kankaka sirya nnyama sinywa mwenge sigamba nti mubi abagunywa mugunywe sikuba ndongo sirina kintu kyonna siri musajja mwenzi sirina kintu kyonna kintadde ku pressure kiyinza kunteeka kwetuga obuzibu bwennyina ndi mwavu sirina ssente ekintu kyokka ekikyasinza okunkalubirira kuweerera baana kyekyo kyokka neebuuza n'okwebuuza singa nnamanya abamu naali ekyo kibinya abanange temubakkiriza ne bakiwulira naye embeera eriwo ekwejjusisa weewaawo ng'ebikolwa bino byonna tubyogeddeko nkukyengezako kugamba nti bwe kibanga buli omu ajja n'eyo pulaani ze kulwanyisa M23 weebuuze ki ekigenda okubeerawo mu myaka 10 egijja nga pulojekiti eno era weewaawo ne M23 eyinza okuvaawo ne bayiiyaayo ekirala kubanga pulojekiti z'abantu okwetooloola ensi olw'ebyobugagga naye ngenda kukubuulira Congo bafaayo ki n'okusingira ddala nga nkunnyonnyola lwaki Amerika ye yakiyingidde kaakati awo wonnyini awo waliwo bamasinali abayitibwa Defensive Systems Limited DSR eno nga nakati ekyaliyo basebo ne bannyabo ngene eyateekebwa okubeera static ku embassies z'amawanga ez'enjawulo nga bano be bakuuma era be bafuba okulabanga basebo ne bannyabo mbu bano bakola ki mbu bano bakuuma kaakati ebyo byonna ng'obijjeewo kati tulina bawagina be bayita ba African Corps bano ba African Corps kati saawa eno basebo ne bannyabo units ezisinga zava Ukraine naye bonna bafaaki kakati kambabuulire mbatwale basebo ne bannyabo ku kitongole ekiyitibwa Blackwater oba ennaku zino saawa eno baakikyusa erinnya naye nga kya musajja mu America ayitibwa Eric Prince. Eric Prince is a private military contractor ng'ono saawa eno ye darling wa Congo mu kitundu ekyo bw'oba yeetaaga kuyitamu akuyitamu kubanga kyogerwa nti yakasayininga endagaano erimu miliyoni za $7 okubaako ebintu byakola. Kakati saawa eno private military company ekyasinze ng'era eno eyina backing ya United States of America basebo ne bannyabo eyitibwa Vectus Global eyali emanyiddwa nga Blackwaters. Kakati saawa eno DR Congo beyeesigamyeko okusobola okukola emirimu gyonna. Kakati newankubadde ekitongole kino ekiyitibwa Blackwater kyajja kivolvinga saawa eno newankubadde sikugambye nti United States of America ye yakireeta directly naye this is an American company supported actually pushed nga n'abasinze okugiwa emirimu ze company ez'Amerika okuuma interests za United States of America within the region. Kakati nkubuuza gwe omufirika muddugavu munnange oba oli wa ggwanga ki nga bwe mwesosola nkubuuza nti ogenda kumalako otya nga basajja abalina equipment abalina backing za government ennene abalina intelligence ne backup gwe agenda ng'okoowola bajjajjaabo bakulabira ebiseera by'omu maaso bali abasajja basaveiringa in real time ne basobola okutegeera obutemu obugenda okujja mu East Africa awo wetunaabuviiramu era olutalo luyinza okubaluka mu kitundu awo basebo ne bannyabo tuyinza obutalusobola weewaawo tusobola odwetangira kasita tulwogerako ne mulumanya nti lujja basebo ne bannyabo kanyongere mbabuulire. Kakati ekigenda maaso okuva 2024 kampuni ya Eric Prince eno military contractor ex Navy SEAL owa America eyitibwa Vectus Global eno saawa eno yeri mukola ebintu era nga yasayininga endagaano ya miliyoni za $7 saawa eno nga gubasaza mu kabu ne government ya DRC.
kakati sente ezoogerwako ziri ku miliyoni za $7 era nga diiru eno yabalibwa nti diiru gye balina bagiyita Minerals for Security Arrangement. Katubawe ebyobugagga by'omu ttaka mwe mutuwe security muno nga muli okwadvisinga amagye g'e Congo, technical support, okusobola okuleeta ze bayita anti-smuggling measures, okwetoloola n'okugyawo bano ba Uganda muhooza akina Kagame bonna abazze babba ebyobugagga kuva eri. Kyova owulira nti saawa eno badduseeyo. Basabo ne banyabo nyina programu namba kuki abasajja bano kye baatidde okuddukayo girindirire. Olunaku olwaleero mbadde nkubuulira how this is going to affect the region of East Africa nga we twogerera Minerals for Security deal muno mwe muli abasajja bano kati nga bazungu bamasinale nga be balina collecting omusolo. Imagine oyo muganda wo gwolaba asobola okujja kaduuka ako n'akugamba weewaawo toggalawo tumanyiganye. Kakati mu kiseera kino ba military contractors saawa eno be bahayalinga okusobola okusolooza omusolo. Nkugambye bano baliwo n'okkuuma entindo okutambuza logistics, sente zonna DRC zeekozesa omuli n'ebyo ebyobugagga byonna bye baba basimye be babikuuma. Era we tutukidde ogwokubiri ogw'omwaka 2026 basebo ne bannyabo nga bano balina small vectors team nga saawa eno bagiteekawo okusobola okukola drone surveillance era nga ye supportinga ye yakuba omusajja wa M23 spokesperson nemuyabyayabya yenna. Kyova owulira nti kaakati abasirikale b'e Uganda baakuttemu ebyanguwa badduse n'ab'e Rwanda baddamu emabega kubanga bano ba military contractors tebazannya. Bekibaleeta omusajja asasulwa 15,000 ku kanaana nga salale okutali kwasula okutali byakulya n'ebisigadde najja kakati oyo omubuulira nti akaanako kagenda kusala akasaasire. Basabo ne bannyabo n'ebyafaayo bya Blackwater yonna gye bazze baba contractinga wabaddeyo ebikolwa ebyokutta abantu civilians caught in crossfire. Weewaawo abamu baagamba nti balina n'okuauditinga faamu zino naye olw'emirimu gye zikoze ye Trump yakeera ku makya n'emisango n'agibajjako kakati ne baba deployinga mu America okusingira ddala ku kyekyaliwo mu Uvira giyite mu South Kivu okusobola okulwanagana ne M23. Naye kakati basebo ne banyabu kambabuulire ku America yo kyeyagala. America ebyobugagga byesinga okwagala byebyo ebikola amasimu ebigenda mu bizungirizi saako ne mu precision gadgets zaabwe ez'ebyokulwanyisa saawa eno bye balina bye bakukulidde nga baagala babeere nga be babirina byokka. Ulira basebo ne bannyabo eggwanga lya Democratic Republic of Congo Cobalt yenna ali mu nsi yonna bamulinako ebitundu 7 ku 10 okusinziira ku bibalo era nga zino huge lithium and copper reserves ze zaleeta America. Kakati lithium ne copper reserves zino zisinga kukozesebwa mu ki? Weewuunye nga gw'olyawo ne mu famire yo temujjangamu mmotoka yadde akamotoka okweri ettaka kw'otudde wansi mu Afirika mulimu ebisobola okukozesebwa okukola emmotoka. Congo yekyalina ebintu ebikozesebwa ennaku zino mu electronic vehicles engeri basebo ne banyabe emmotoka gye zaava mu masanyalaze ne zidda kati saawa eno gye zaava mu mafuta ne zidda mu masanyalaze. Ekyobugagga ekikyasinza okukozesebwa mu mmotoka ebitundu 7 ku 10 nti emmotoka gy'otuulamu nga ya masanyalaze ekyobugagga ekigitambuza kyava Congo. Naye bo abakongo weebuuze balina mmotoka mmeka ez'amasanyalaze naawe kyebuze ng'otuddeawo reserves ezikola oba ezikozesebwa okukola amasanyalaze kati agatambuza electronic vehicles ziyite EVs Congo erina ebitundu 7 ku 10 okwetooloola ensi yonna. Kakati erigioni awo yerina ekyobugagga ekiri on the very high demand. Teweebuuza nti China ekulaakulanye etya bo basiro killers silent banners batuuka mu kifo ne bakuwa byoyagala gwe munnabyabufuzi omufere ne bakuwa buli kamu ne bakuweeweeta ne bakufukaamirira ne batwala kye batutte nga totegedde. Basaba ne bannyabo okusinziira yo America yeekolera endagaano n'eggwanga lya Congo era saawa eno ng'oggyeko Eric Prince's Vectors Global United States of America gye kyasinza okwesiga okusobola okukuuma ebirombe byabwe n'ebisigadde. Mbuuza ggwe omuzaaliranwa, mbuuza ggwe aborigini muddugavu munnange akyasosola munno ng'olw'okuba bajjajjaabo ba tebabaziika ku kijjaaki. Nkubuuza ggwe ogenda kufunirawa ng'ensi yonna yonna saawa eno eriiso ne pini bayineegi
buli muntu yenna atandikawo kampani eyokola baatule eyokola akasimu buli muntu yenna akola ekizungirizi ekigenda ku mwezi n'ebisigadde ebintu ebyo byonna ebyetaagisa raw materials ezeetaagisa okugatta circuit boards n'ebisigadde manda mu busimu n'ebisigadde buli equipment zino tablet laptops TV n'ebisigadde ezo zonna fulasika n'ebisigadde byonna mu East African region awo tulina obusobozi naye weebuuze GDP yaffe yenkanawa mumanye ekizibu kye tulina twakulemberwa abajega abasajja abali mu kitundu awo abakwata power ekisooka bye bakola tebabimanya ate n'obukulembeze babulwanira oli omulaba ng'afiirawo yaba asalako ekiyeggwanga kyokka nga bwe tutuuka mu nkulaakulana asoobanga kovu weewaawo ng'ensi ziri mu reesi yakubanga zinnovatinga weewuunyise nti nalabye mu ssenero mbunno Uganda nayo waliwo ekizungirizi ekigenda okusituka mu naye egenda kuteekako kamera segenda kukola kizungirizi nga buli kyetaagisa okukola ebizungirizi tukirina buli kimu tukirina tetugenda kukola kyaffe wabula tugenda kubaako akazungirizi ke tukola waliwo ekizungirizi ekinene kye baakoze naffe tugenda kuteekako ka kamera kakulondoola ki weather embeera y'obudde tulina okulondoola embeera y'obudde tusobole okumanya sizoni y'ebijanjalo nkiddamu we lack leaders mwe abaana abato abalaba programu zange abavubuka abaana ba university n'abasigadde the only issue we have within our regions we lack leaders era bwe mubanga mulina courses mwabayingira university n'ebirala courses ze muba munoonya okusoma abazadde muziteekemu ssente noonya course ng'erinamu ka element yak'okufuula omwana wo omukulembeze omulungi good leaders ebisigadde byonna tubisobola abana science tubalina okwetooloola ensi naye byonna tebisobola kukulaakulana n'abayetaaga okusoma science n'okugattirira tekyetaagisa luzungu mwali muwuliddeko omukyayina agatta ekizungirizi mu luzungu abawalabu n'abasigadde bonna abagaggafu genga ssente basobola nozikolamu ekitanda n'akyebakako mbuulira boogera luzungu kakati ffe tuli awo tulinga bimongwa tuli awo mu region twetunulako buli omu bwadda ku munne bw'oyingira bw'ozaala bw'ofuluma bw'oyonsa tewali kirala kakati mu Uganda mu Senero minisita wa science omukuukutivu wa Museveni yatadde kamera ku kizungirizi ky'abalala buli kyetaagisa okukola ekizungirizi ekyaffe tukirina naye tugenda mu meeting netweguya nti bannange netusasula ne ssente nga tusasula ebitongole nga NASA neebuuza asa eyaffe yeeriwa asa nga ntegeeza Africa astronauts whatever bwe kiggwayo space explorers eyaffe erinda ki obuzibu butuyina mitwe gy'abasajja batukulembera bafu nnyo ekitagambika ate balemerako obusajja obufuga Africa bulina emitima emibi kati bagenda kuŋŋamba you must have respect for leaders bwe nsukka wano nja kuba nnimbye nnyo ebyembi bisekerwa saagala munyiige puroguramu zange zijja bbalwa za pressure newankubadde nteekamuko ku humorous moments ekyamazima n'alibadde siseka kuba wano tewali kisesa naye ojja n'ogamba nfaaki omutima gunaalwala bassebo ne bannyabo nyongera okubategeeza mwongere okusaasaanya obubaka obw'emirembe ekitundu kya East Africa tugenda mu lutalo lutagambika ebifaananyi ebyo byonna nga bemulabe n'ebigenda mu maaso bigenda kututtira buli muntu mbasiibudde yenze kankaka Emmanuel Peter linirira puroguramu yange nga nkubuulira kiki ekyakanze Kagame saako ne musajja mukulu Muhoozi okudduka bamasinale abayitibwa ba Vectus Global abaali bamanyiddwa nga Black Waters. Puroguramu eyo mugirinde mbasiibudde mweraba.